omuntu n'obonaabona naye wayagala emirembe n'osangayo bizibu. Fred neighbor gema akadooka oli. Fred jangu zije shola neighbor sikulabanga kongokera kajibuti naku karibu ino munju. Tekyetaagisa temuli byennyingiramu. Kiki? Amaka ga Mpuuba. Abaana balwadde. Wase badduka navaayo kati uno tuyingidde Katemba anti bano bakola music dance and drama. Ate omusajja nkyamulaba. Osibye otya maama? Bulungi oli otya gyendi. Omusajja nze sikyamulaba ndaba ngoye ziddugala. Ebizibu byoyina. Ye bwajjanga ateekamu ezo ezitukula zasanga njizeza ng'aleka weziddugala ng'atambula. Banaye omusajja azunga. Kaakati obadde oyagala abeeri mu biddugala nga takyusa. Anti ajja abeereko ewaka. Naye omusajja awumpuguma, omusajja azunga. Kati ozze mu kugambireko. Engeri gwe gy'oli nti obeera nnyo ku kkubo. Wakiri omusitopingeko ng'agenda. Kwegamba muteerewo ebiggwa wano. Tuseewo ebiggwa, saawo ebiggwa. Gamba eri wanga wa traffic wabeera. Naye oba gw'olina ekizibu. Siriko kizibu wadde akatini. Weekebere maama. Weekebere munda ne kungulu. Neemanyi. Naye gwe weekaluubiriza. Bw'oba owunyiriza tossa. Byombi mbikola. Kati omusajja ogambye takyalabika. Kati mu kifo ky'okutalagira eyo mu nnyumba lwaki teweetetenkanyirizaako wano ewange. Mbotofu ndabika nalwa nawo. Ngenda kufiira eyo ennaku nga mbonaabona neesiba ku guntu. Gwe okimanyi tiweeyirizako nze mbeerawo essaawa 24 seenanyeenya. Mbotofu ndabika naatera okujja kisuse naatera okujja. Gwe Fred okimanyi ti nze nafumbirwa kikolimo. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Sokoleke. Nawe omaze n'okitegeera. Bulijjo nkimanyi naye bulijjo nasirika mbusaagala kweswaza simanyi nkuuma byama bantu tebamanya naye nkimanyi nti kuno kubulasana tiwali atakimanyi nti bbaawo kikolimu. Wangi naswalaswala dde ekyalo kino kyo. Era bulijjo kutu kofe kaagalanga tane n'ekizibu kye. Ogusajja guzunga ogusajja guwumpuguma. Oba bwagusiba obwoya bwembwa ku magulu. Nedda erabika mbwa eyaguwunya mbigere. Ne basajja ndi botomala kisala n'omanya nti ekusaze. Soko mbuulire. Kati eyiyo wagisala yali yaki yabuleega yabunika anti ne bakabaka amagulu ana terikyalani kikatunga. Naye gwe nze singa okkiriza n'oyingirako wano ewange wakiri omulundi gumu nja kuyamba ngwatulire ogunaaba kuyitawo wano. Atutandike na kati. Oli kikolimo. Ngenda kuyingira naye gwe gusajja tugugamba oli kikolimo. Lwakumuntu. Nga muli bagagga ba bigambo tibibakwako. Nyabo. Anje. Ato olwo olupanga walutandika ddi olumpangira? Nawe siriko omusajja ajja kuwulira. Kyekyo kyakuleese kyekikupeereganyiza ewange. Owange. Kale olunsuddemu maama weebale. Weebale kulumpangira. Olumpangidde omwaka ndowooza mulamba. Enjawukana yange ogiteese mu ddakiika emu ne mulirwana wange. Gw'okabira njawukana nze obufumbo bunaasigala. Kasita naawe bazadde ab'obulenzi kiri batuukako. Neeyanziza neeyanzeege. Neyimba kulikayo taata. Nyabo.
Haji natandika ddi okufaananira ekikolimo. Kulikayo Haji. Natandika ddi okufaananira ekikolimo. Assalamu alaikum. Walaikum salaam. Lwaki ompisa ekikolimo? Ate ekikolimo kye kiki Haji? Olowooza mbadde sibawulira. Haji owulidde bubi. Alabika sibadde nze Haji nze sisobola ekyo kiyisa mu kamwa kange nti oli kikolimo. Naye onjagaza ki mukazi? Haji? Lwaki ompisa ekikolimo? Haji Haji. Naye bannaye natomera. Haji? Kati obadde onoonyeza ki? Ngamba kyobadde onoonyeza. Ngamba kyobadde onoonyeza. Haji kandeeta akatebe nkigambe ng'otudde wamu. Fred, Sebo, bulijjo okufaananira ekikolimo. Kwegande bwe nkuyitako bulijjo olaba kikolimo nga kyekiyitawo. Haji amazima gama mumpayiriza. Nze sinabyogerako. Ono mukazi wo kyekizibu. Taata kankubuulira ekyaba. Toyinawo mukazi yadde n'akabibibi. Oba batolowooza nti olina omukyala. Taata toyinaawo. Kira weetereze nga bukyali. Omukazi atakuteera mu ddala katiibwa waawa. Nze simanyi ky'omuhagaza oba wamuzuulamu piki. Nze oyinza okubeera naye yadde omwezi. Oba yakuwunzika n'akugetaageta. Wakeeraganye enkulaba. Nagenza okulingiza bwenti mu ddirisa lyange obulirayo. Okuzza eriisa eryokubiri nengera amagomesa ageewuuba agakuvaako emabega. Kunze oyo si mukyala we. Kunze maama ki ekikugobereza bwoti omusajja emisinde bwe tinjagala ndabe gyakeeragana nga buli lunaku. Kunze nedda maama. Omusajja osanga yaliba n'ensonga ezimu kutwalanga. Fuuka sotaka diritegera ku kinnya ddayo waka ajja kudda. Omukazi alaalidde wano mu lujja lwake. Kyatayogedde nga tekiriiyo. N'asiita n'ebigere enfufu n'etikuka mu bbanga. Nga bw'alaajana wowe nze ndabye ennaku bannange nze okufumbirwa ekikolimo olubuto lwa mmange lwali nsasamye y'ebigere nga byantunda. Kunze ekikwogezo ebyo byonna byonna onooyogera n'ebyenda byekyaki. Mbu nafumbirwa ekikolimo. Kunze wali olabyeko ekikolimo ekiri mu kifaananyi ky'omuntu. Ebyandisaawo yandibyogedde byonna ku biba bibadde kuggwe abyogera kuggwe. Nze simanyi mbeera zaabwe. Naye kyembuuza mukyala we atuuka atya okunneegomba nze nina kaki. It is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Nomanyi nti osaana oluyi. Amazima ga maama abyogedde. Omukazi afukamidde wansi nansuubiza ekirabo mbusinga muyambanye neyetitenkanyirizaanga kuwana ewange. Konze nedda maama tonjawukanyisa na mulirwana wange nze ebyo ebintu mbitya. Mubuulidde ebizibu byange bimbeesawo nga ndi nzekka. Omukazi nanneegayirira naye ng'atuuka atya okunneegomba. Haji weebaze Katonda oyo akwagala n'osigala ng'okyali muwagufu bw'otyo n'obugejjufu ku bizibu by'olinako oyo omukazi. Singa kati twenkana baaba nze naye nali muwanvu, naliko omuwanvu nga nali ntambula wali musimense n'entomeragana n'ebizibu naye nzikakkana naye baaba olabye n'ebizibu. Haji alina ebizibu?
bambi abadda eyo gy'abadde asanzeyo ebizibu kubo ng'alabye bambi ng'alabye bimususseeko akatebe konteredde ddala wano mukyala buli omu amulabe ekanaawe mukyala neyiba omusajja omugwenyi bamutuuza wakati mu lujja nga bisiki byalumbe era mukyadiba nnyo teeka wano mabbalibbali omuteeka ku disipula omutunda yate ze nkutidde bw'oyaziko olwaniko kalibu wano naye taata oli mugumiikiriza nnyo zaawe situukawo haji mugumiikiriza nnyo kale bambi gy'abadde entambula ebadde emubuze n'abeerawo ng'alinda entambula kibambi nze embeera nabyo ekyanze dda nga netambuza dda n'ebigere byange wanje olese akatebe ekikolimo kituuleko akyaliko ekyo ekigambo lutakome ekyatuuze dda n'embiriizi kyakyaliko kale gano manya gabatamale kakati ŋŋamba obwedda kyonnoonyeza kale nno munnange ensonga yerimu eggumba haji nane bulijjo nteesabye amakulu lwakuba tompuliriza kule wanyise okimanyi ndi omukazi avuddemu ebigambo eby'amagezi nze mbadde wali mukava mu ddiiro lyangeri naye nze kino sikirabanga bukyanzaalwa omukazi atandise okutegeera buli kigambo ekimuvaamu kikimuvudde mu matiribu nameeri matiribu nada oli wamukisa gwoti basajja bonna mu nsi era bona bazadde baba akutuma simanyi agimanankani simanyi bikoze bitya bamala bali kutumidde ddala mukisa ne luggwa abasajja bagalangatana ne bakazi baabwe wano omusajja awasa omukazi ng'amunoonyamu ekigambo kimu bwe kiti mu mwaka omulamba kimu bwe kiti mu mwaka omulamba ekyamakulu bwe kiti nga tewali kimuvaamu niwe omukazi n'avaamu ebigambo nga 15 nga byonna matiribo nameereere olowooza nno bulijjo ategeera yakatandika emyaka nga3 gyokka tannaweza ddakiika ziwerezi ireka naawe sikulimba ng'atandikidde maaso era mweraliikirira ayinza n'okuddayo eri gy'abadde okutegeerako afukumudde ebigambo nentuuka n'okumwegomba nti kale singa yagwa ku nzizi nga nze namugwako otegeera bulungi singa byennaku ni haji kino omukazi kyateesezza wali badde otuyamba bannange ne mutuwa ku mbaga naffe ne tufa ku ssanyu naye ng'akakasa nyabo wanje oyagala kunnyanjula wamu ekituufu ye haji haji zaani omukazi mulike tukamulayiza n'ebyenda akakasa nze mukazi wo mumanyi nnyo bw'aba alimba ayina engeri gye yeetooloozaamu amaaso kyogamba omumanyi okumunsinga nze mutegeera ebbanga ddene mumanyi omumanyi nnyo mutegeera nnyo bino byokeeragananga n'obiwenda n'ebyaffe n'obizungiramu nze mbaawo mbeerawo ku kava mumanyi omukazi omumanyi kati akakasa sebo ate nakuwakanya muna sijja kuwakanyabo ekyo tugenda kukikola okusinziira ku mbeera gye ndaba eriwo ekyo nyina okukikola naawe kikonyemu sitampu tweyanziza taata awo ndabawo okulya nokomba essowaani tugabudde maama kyala neiba webali kuleeta kiteeso ekyo awo ndabawo okulya okwereere ngenda kulya ku mbaga yammwe n'olubuto lunnume kaje kati kyekiddako baaba meeting si ate gamba bidde tugatandikeko ddyo agati gajja kubaawo embaga tebeereko byakunywa
bijja kuba birala nnyo fudde banna sibaziga bitooke kati meetings zezidako kozi mwe mubeera buli omu kyeyama kyakusuulayo wetema nti nze nja kuleeta kino nze nja kuleeta kiri bwe bityo nze ebyo sigenda birinda meetings zammwe ogenda kukola nze n'eryama kati wano esaawa eno kati nze mbeere mu grades z'abano mbu Haji nze ngenda kuwa akataasa k'ennyaanya bali simanyi bamukyala waswa Haji nze ngenda kuwa simanyi ekiganda ky'obutungulu Haji nze neyama byankukunala omuti gwange guno okumanyi wano ku lusalusalu ngumanyi bulungi ogwo ngukuumidde ebbanga ddene okuva lwe nagusikira badde wagwa okusaba buloka bwange wano bwe naakakuba kati buloka kanziyimirize ozivuddeko teziyinza kusinga mbaga newendiza ekyomwaka ogujja kangira nzibikka ngenda gukeereza akabazi guyitemu akasana wiikisi ejo Haji nkuwadde enkuza embaga otuwadde enku tugenda zitekaka motoka tugende nazo ku bukozi fumbe emmere tweyanzize enku wagumbulizi kyaba nakyo kyawa munywanyiwe ekyo kyenkutise nabo batuwadde enku kyala neiba mama Sakira nkuteesemu omuti gwange guli naye okusinziira ku mbeera eno gyendabawo kati ng'omuntu omugezi ekintu kino tugenda kukikola naye nange nyina akasonga kange kenjagala okuyisaawo nga kagenda wooyo omuzadde kankwanjulira ekikaaya college school Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and design okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799 ogenda kateeka mbugamu naye toziteekamu ekigambo kiri ekyo ekikolimu njagala tugende mu kwanjula nga tiwali ako wabula munange ensimbi ebintu byoyogedde byamagezi oyagala tuyanjule embakulu tubawe n'ebirungi besimbe kyokirukunnamakulu okumbi ze siina mulavu kyempujula onyiriza abakalabu omwami bwenjako okugira ku nnyange nengeri gyemfunyewo ku nsimbi tekirina lusozi kankikole mpozi kyenkusabako nnyambere nange kinampunya omutima emikuyu gy'abakazi ogimanyi ajja n'akukokera omugugu omuntu eyakwanjula jjuuzi n'omukwata n'omusajja mu nnyumba ekintu ekyo kinnumya obwongo kyebudde kuba kisalira amagezi badagiridde omusawo ebugoba njagala kunkaliigira eddogoli ebeerese tuli tekuuma ku basajja baku n'abalumu nga buli lwoba n'omusajja omulala wesiritaawo akulemerako okutuusa lwe masangawo nga mutemu oli ngoswala ebbanyi nga byewenya byolibenyi ekyo kasino kikkiriza nga nkuwerawo olunaku tetunalaga mu bakadde bannaye teeseza bubi jogedde bubi awo bannange kkiriza twanjule naye bannange ensi ndogo nnyo Haji wangi onywa ki sirina onywa omunanasi oguliko kyokolo onywa bino ebyokunywa by'omu ghetto nedda kaakati okwanjula n'abasawo bikwataganiddewa ensonga za byakwerinda byakwerinda bambi neba ne Haji tosiiwa obalagala bulijjo nkuumisa ki bulijjo sina kyenkukuumisa era kyova olaba nga kaakati nze tenkanya okukuuma ekintu kyange kimbeeremu 5 nze nno sibyagala by'oŋŋamba wangi sibyagala maama bagenda by'ogamba kukaliga
sijja kugendayo bagenda kukaliga n'ensi yeewuunye sibyagala nze kyogamba ani ayinza okukwata sente zaziteeke mu bintu by'ekisirusiru bwe biti gwe ogenda oteeka sente zetukoze nze naawe mu mbaga yaffe tuzikoze babiri nze naawe muzabe waffe ogenda bba waaki ate nabatumadde ozaala omwana omulenzi muzabe wamwe nze nabatuma okuzaala omuwala sukaali bazaala sukaali sukaali kati nga bwe bazaala sukaali kkiriza bakukalige bankwasa akasumuluzo kange ntambule nga nkawuba bwe nti nga nze nzigulawo nzekka ale sitaani takyatuma kati atambula misana akyobadde onkanze kaakati kyobadde otegeeza nti tugenda ku musawo batusibe nze naawe nga tewali ava ku munne kyekyo kyogamba olaba ekyo kisoboka nga lwaki maama nze gwe bukyanga obaawo towulirangayo ekigambo kye bayita kusajjalaata akaki omusajja yenna alina okusajjalaata ate ekirala nze ndi musiraamu haki yes maama ebula basatu ekintu kyekugambe kikolesa kwepewere kubanga n'abazadde bakirindiridde ebbanga nebwono bwakiwadde n'ogula emmotoka nga tetweyanjudde temuli fayida erika maama wange akolima ebyo byowekwaza otuuke n'okugenda mbasawo obikuwabiza oyinza n'okubanga olwongo bwafunye ekikyamu mwami kuba guno omwaka nkutegwakuna nga ndi wano njagala mbuuze kiki ewali owulidde n'okikakasa nga kituufu nze sikola ebyo bintu byakisenzi kitange wandisonyiye nesigako naawe tondowoleza nga mizeejo bana mukutusaba musheyalinge live eno era nze bwe ndiba ndowooza okwenda wano ngenda kuvaawo ngaafunye newange obwebange ekyo kyogedde lunye kale sigenda kutwala mazima go haji gwe motannesigani agenda okunnesiga baako tontomeza haji wali onkwatiddeko mu nsobi yonna olinda mmale kukwata gwe tokimanyi nti omusajja yenna bw'aba n'omukazi ng'ayenda agenda okitegeera nti mukyala wange ayenda ng'aba ku kyalo bonna baamanya dda nannyini mukazi yasembayo okumanya ne bannange haji oli muzibu kakati nyinza okuba nga bwe mba ntambula bagamba bambi kisajja kyattu haji gwe wennyini okimanyi bulungi okufuna nafukamira nensaba katonda nensiba nenegayirira katonda nenkoola katonda mpa omusajja nanyamba nenkufuna kati lwaki okukuuma oyagala nkukuumire mu ssabo gwani yakugamba nti buli ssaala gye basaba etuuka haze zange zatuuka zakoma mu kkubo tekisoboka anti bagenda kukaliga essaala eyange tesobola kukoma mu kkubo bagenda kukaliga nze essaala eyange tesobola kukoma mu katonda ali tesobola kunvaamu tasobola essaala eyange tesobola kukoma mu kkubo bw'oba oyagala ekidaala ewammwe kkiriza bakukaliga sijja kugendayo ne baneyo abasajja muli bazibu abasajja bazibu omusajja ne bwomwagala otya omusajja ne bwomukolera ki omusajja ne bwolikola ki abasajja tebasiima emyaka ena gyonna gyemmaze wano obadde onkuumisa ki emyaka ena gyonna okimanyi nti nze nsuubira okuwangaala naawe emyaka 40 twakatambulako ena ebulaya 36 ate bwe nkulaba emunyezo zonna zinyooka bwenzi amaaso gatagala butaga zigadde eno otandise n'okufuna endali wamma akaligibwe mukyala sandi agadde ompakanye ekintu kyenkugamba kyenjagala bere bwonaayogera ebingi tugende omusawo ebukoba wano teri mukazi mwesimbu olaba wekanga yayenda labira kuwabamusa obwongo abalina n'ebitiibwa mu ggwanga bawe bukeca neggulu balaba ate namusigudde mu ntivi wano mukandi wala n'omumanyi bamwolesa ne mawulire enjuzi ne kabiri embaga yaabwe yanyuma ne siriigi z'omusajja ze yayiwa kati obutanyononera nsimbi nzikiriza omukala gwa kaligi oyo gwe gunaabako omutego yaligenda anyumiza abangi
osanga kati oganira kimwobanga ddala muli okimanyi kyoli wako osinga olina essuubi etinno kulikyoyeeze ekyo bw'obeera okiganye nange kangira nniize bakubigambo mwami bweno basanyika aletse kugenda okulaga funa amasanyu sikapangirwa kampe kandi kwawabula swale newakamba bulu mukyala bw'onobanga todda nange nkutewuse mu bezi gy'oli olwaleero lwetegedde toyina mukizinga ekyo kiwatidde gese bweno basanyika aletse kugenda okulaga funa amasanyu sikapangirwa kampe kandi kwawabula swale newakamba bulu genda bw'onobanga todda nange nkutewuse mu bezi gy'oli olwaleero lwetegedde toyina lwokiitinga ekyo kiwatidde bayi bweno basanyika aletse kugenda okulaga funa amasanyu sikapangirwa kampe kandi kwawabula swale newakamba bulu ekituufu bw'onobanga todda nange nkutebuse mu bezi gy'oli olwaleero lwetegedde toyina lwokiitinga ekyo kiwatidde Suubira muzeeyi Kalali okubanga yaddakaawo. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Omuzadde kankwanjulire Ekikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 44 42 79.